statistics ezaayise bagamba nti sirimu yakyakanye Mbarara. And when you hear Mbarara, the first thing you know, bakyala balungi, bakyala bawoomu. But look at nti statistics eziraga sirimu ezisinza kubeeyo ate mu age yaffe. Now, fena abali wano, you might agree with me or not, tutwaliko be twatandika nabo ate si be tuli nabo. So, like I said, this is a matter of knowing choyagala. Nengo joko choyagala. Bagamba omuntu atalina wenywera oba atekute ku busubi agwa wonna. So for me, I'm not going to put myself in a situation because this person ajja kunsalako kyeyali mpadde to give in. Because nga wenkugambe, by the way, I have a rush back to the World AIDS Day. AIDS si bwe buzibu. N'ebyejja nabyo. Ate tuli mu mulembe ng'obulamu bwaffe bumpi. Ekibifuula obumpi bingi. Tunoya lifestyle diseases. Just abantu abasinga balina sukaali, balina pressure, balina ulcers. Katigata n'obwavu. Stress. Katigatako sirimu. Kati yaba agenda kukola ki? Kusaanyawo obusanya. Nosooka n'otunulako by'oyiseemu by'oboneeboneredde okufuna. Ebimu n'obifuna n'obulala n'otabifuna. Now in that moment, because naddala ekyo kifaananyi ky'otusiigidde ekya mama papa, those people like omuntu yenna nga they can risk their life just sex for 30 minutes. I can't deal with you. I can't deal with you. Oba already onsiigidde ekifaananyi nti yes, and of course when people are engaging in those things, it's not just about the act, you know. But like I said, obulamu bwaffe bwe tutambulira nnyo ku kyenjagala olaba. Era kyenjagala olaba kye kintu mu kukola ekyo. Naye ate ground reality egamba ki? Tubanyonyodde nti tunuulira Mbarara yesingamu abawala abalungi. Perception anyway. Naye be basingamu sirimu. So should I get this HIV at 25 so that I can live my years like maybe 40? Nimena kuwangala kulaba ku bazzukulu, nimena kulaba ku projects just because omusajja agenda kunzijamu oba mama sugar mami agenda kunzijamu because it's going to give me that 600. Ate kankubuulire fena abali wano twali tufunyeko gundi knocks out. Ngaye nomugamba munange zibino sibikola n'agaana okuwa, so waba agaani. You move on to the next. What of food? Kale banyama ne basebo tubaniriza nnyo, tubalamusiza mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bitambula bulungi katusuubire yonna gye musinziira okuba n'ebye musinziira okukola ebisoomooza bingi. Yes, we believe, naye inshallah tujja kubivunuka mpola. Tuyingidde mwezi gwa mmere, tuyingidde mwezi gwa masanyu, naye nga byonna bigenda maaso ate era tetusaanye kwefumiitiriza ku bulamu bwaffe olw'ensonga nti nno bingi ebitambulira mu mbeera eyo kati mwe tugenda kulya, kunywa, kuzina n'ebintu ebirala ebigwa mu kkowa eryo ewabeera ekirungi n'ekibi wekijja, ewabeera essanyu sometimes wabaawoko ebisoomooza nawo ebyawo. Tuli ne Mariam Fame. Okay, how are you? I'm alright. Mbadde ngenda kwogera Mariam Fame like bayina kudescribing omuntu ne wabanga akola ebula byagambe oyo gwe batugamba. Yeah. Yeah. Hi. I like the car wash. Thank you. Kali okay, kali romantic. Maka fananyi. Bitamla bityala. Alhamdulillah, batumwebaza. Abalabi baffe aba extradigest kansubire muri bulungi mbadde mbabuzeeko ku maaso naye nkomyewo. Abaradde saba Katonda abasoose abalina ebibasoomooza, saba Katonda abagumye mu mbeera yonna
obuwanguzi tujja butuukako. Kulikayo emitala. Nvuddeyo. Mutala w'amayanja. Nvuddeyo. Batutumidde. Ne bano babatumidde. CrossFit Club. CrossFit Club kati ke kaki? CrossFit is kika kya workouts. Oh. Naye nga kigumya muscle strength, mental health. So ngezaako okulaba nti mu mulembe gwaffe ogw'abavubuka tukola ebintu ebisobola okutuyamba okuvvuunuka mental health challenges. N'okulaba nga finances tuzikwasaganya but keeping our health first. Yes. Chekisinga okuleeta egundi mental health. Mental health awareness? Yes. Social media ekoze omulimu munene mu kutwawula ku bantu. Kyova olaba osanga abaana ku TikTok nga ono omuwala yakufa suicide. Master of tears. Mental health kubanga obeera wano ng'olina ebikusomooza naye ng'olina following mpanvu naye nga tolina gw'oyinza kunnyonnyola kikusumbuwa. Ng'ogenda basanyusa. Yes, naye nga bo abakulaba bw'ova ku live n'okaaba. Baagala obasanyuse obawe content yafuuka content. So n'owesanga ng'abaana oli kimususeeko n'ejja mu bulamu bw'ensi abalala other alternatives abamu basalawo okuvuma kwejjako obusungu ate obwavu bungi. So idleness tutadde mu mbeera nti ffe ng'abavubuka omulembe guno woba tutaddewo immunity n'okola ebintu ebisobola okujjawo olina okuba okudda ku ddaala eddala wesanga nga your mental health is affected. Okay. Gy'obulidde wagamba ki? Balungi abatumidde. Batutumidde. Bagambye ki? Bandabire. Kale bwe tutandise bajja bade basebo Mariam tuyingidde tuli mu December wookomeddewo nga tuyingidde December mwezi gwa masanyu. December bawa masanyu naye ate still waba of course mu masanyu amasanyu galeeta bingi galeetera ddala essanyu naye ate oluusi galeeta neki galeeta n'ennaku. Essanyu bwe liyitirira oluusi lizaala ennaku. Mu mbeera eno amasanyu gabaamu omukwano. Ntyanze nina awo twekwatawo nnyo. Amasanyu gabaamu omukwano. Mukwano gwo gwotwalako n'omutwala kadina n'omutwala kalangi ne mugendako somewhere ne mugendako mu kifo ekisirifu awantu ne mugendako yonna gye gaba gabatumye. Gasobola nti kati mugende mu kivvulu. Gasobola nti kati mugende mu mulemukaawo. Waliwo mulimu mu kibuga obufu obulungi bwe mugenda emirembe ne gidda. Naye byonna nga bigenda mu maaso. Oluusi enkwata y'omukwano ennaku zino ekyuseemu. Kituufu. Enkwata y'omukwano bw'ekyuseemu nekiri ky'obadde ogamba ekya mental illness nakyo osanga nga part of it mukwano. Omutima baagumenya n'osanga omwana agamba nze bwe ndya nenzikuta omutima ne bwomenya oba okola kyabwereere n'ebintu ebirala bingi. So tutandikira awo. Omanyi guno omulembe gwaffe kyangu nnyo okumanya trajectory eya abantu ngeri gye bawuliramu oba representation naddala mu nnyimba ezifulumizibwa. Kati ojja kusanga nga kayimba nti Charles yimirira awo ombuulire lwaki onnumya. Abakyala abakulu gye bali balina akasente kaabwe naye nga bazannyira mu bavubuka bammwe nga mwe bazannyira kati ng'ate gwe olina list yo owesanga ng'oli naye ayimbe believe in love at your own risk, last chance. So olaba nga reception yowa music ng'oyo abantu bajetaniranga ne ku TikTok etambula ekuwa ekifaananyi ekigazi ate n'ebyenfuna nti byeziŋŋamyemu ate at the end of the day ogenda tunulamu nekiyinza okuwummuza ebirowoozo muntu wo naye ate omuntu wo oyo gw'oba onoonya eno mu management waliwo ekyo tukibatira conflict management. So weesanga nga like omuntu ayina obulamu bwe bwatambuza naawe olina bw'otambuza
mulimu economic challenges, abalala ffe tuli mu long distance relationships, abalala no tetanasalawo kati, and because abantu tetumanyi communicating our needs properly, twesanga nga good relationships zaffe ziri mu challenge ate ffe abawala. And I don't like this thing, but I don't know why tukikola. Sanga omwana nga alina abagayi nga bataano, and I'm like, mu bataano ogenda omalako omwaka nga toyina gw'ofunyeemu naye mwezanyezanye, and you're closing the year nga toyina ky'ofunyeemu in terms of ng'omuntu like nti this relationship egenda it's going to the next step. So I don't know, what do you think about that? Bafunyeemu temporarily happiness, but omanyi expectations anti zirina okubeera clear. Nyakuwa example, kankuwa example. Nina chali wange. Kati bino byengenda byetukola, you know, byetukola workout sets, netu, you know, hit the gym bichibena. Kati I had to pause with a muzungu. Kati chali wange oyo maze naye ebbanga n'alaba muzungu nga mpostinze n'angamba oyo muzungu mumpe. Naye nga kimanyi bulungi Chika alina boyfriend we, they have moved to a certain step, but because obongo bwe buli mu fantasy y'omuzungu, she can leave all this for a muzungu. You get? So it's a picture to show you nti nosanga waliwo ate wotuuka kaseera n'okula era gye gino emyaka ndowooza wosangira abawala nga alina gayi wamwagala naye nga ate gayi tannasalawo n'agamba mu bana abataano kangende noono after all yansibiza emikolo nga ye ekimututte mu marriage wedding nyina obbalagako nosanga ng'oli alina ebiruubirirwa ambitions naye nga omuntu gwali naye tajja mukkirizisa kutuukirira biruubirirwa bye. Kubanza waliwo omuntu eyaŋŋamba Mariam, I respect you, kankwerekereze kuba olina w'oyagala okutuuka ate ndaba sina kuntuusaawo kusupportinga kutuusaawo. So I was like, okay. Kati nowesanga nga tulimu eyo bubble. Naye ate nebino oh my goodness, bino ebintu byetuwuliza ku social media ba relationship gurus. Waliwo omuwala ku TikTok okwo abadde atambula nnyo naye nga asomesa abaana courses about relationships, abaana ne basasula courses ezo. Gayi mufuna otya, gayi akuwakya ssente, gayi omukkirizisa otya, omuattracting otya, omanye ebintu ebyo nga bitambula. Fast forward, Chiki nga gyatugamba baawe gwe yafuna yakwata abaana be babiri. Yes, omwana omu wa myaka 3, omulala wa myaka 5. Naye nga wano before abadde atusigira ekifaananyi ti ye relationship guru era buli kimu kiri okay, era ng'ateekamu kafiya nti abatannafuna ye yalina solution musubwa so ebibyo byavuddeyo nga bibi. So tebereza bano abantu baddaguza courses nti mwingire relationships, mujja funa abasajja abalina ssente, mujja funa abasajja abalina obugaga. Kati it's too much information out there. Ate with that information ogenda n'ojingiza mu bwongo obwo nga chick n'ogamba naye no gayi wange tankulira kino tojja kwebuuza lwaki takinkolera wabula ojja kugamba who's next, ani ayinza okukinkolera for that short time. Then woyingizamu mental health. Tulina ebitusomoza abaana abawala nga abamu baakabasanyazibwa, abamu balina low self esteem, abalala balina body shaming, you know, balaba nga they are not all that. Kyebala filters ezeyongedde, people want to look what they are not. So wafuna guy, unfortunately, abayagala byonna ebirungi byawulira bye yalifunye ono guy abeere nga bimutuusako emotionally, physically and financially. Naye nga muvubuka ki, the same guy, like maybe alina like 3 years older than you, ate oyagala
akutuuseeko gaye wa 40 byalina okutuusaako. So do you see that challenge? Olaba concoction akatogo akali awo. So bw'obigattamu nti awo we tuyimiridde ate nga abantu we tutadde essira because abantu bali so be balinako waliwo ebintu ebimu bye twerekereza n'ogamba bino byaba economists bano ba economists majorly but now social life n'otunuulira bino ebya Hajati Zura ne Haji nti buli muntu kyalaba ku social media. You know our brain works mu kintu kye bayita confirmation bias. Nze kyempuliriramu oli kyaŋŋambye kyengenda otwala whether alimba whether facts azina oba taziina kati wamala okukikugamba n'otabagana n'owuwo because of that and you feel like totally you're not fulfilled naye nga te relationships zonna waliwo step weetuuka buli kintu kibaako step yakyo and it happens naturally. Mutandika mweyagala mwesuubiza ensi n'eggulu nemutandika nemuyingirako phase awo nga mugenda mwemanyiira nemutuukako ne phase nga muli in doubt nolaba naye omuntu gwenyina okubeera naye oba si gweyina kubeera naye ng'olaba kati awo mukatwa awo naddala mu doubt. That's when you take the relationship to the next level or you break up. Nina munywanyi wange nabadde njogera. Remember this is December. Muri bana ba oh yeah. Naye ate ebyo nga mwebiri n'essanyu mwebiri. December tudigida. Pasi bana bani bana abave bweru. Abasama. Pasi nabo bakumaho. Abasama baralisendo zokutuuka. Abakera batandise okutuuka. Banga pate zino tandikawo. Zino yingira 15 ya. Zino yingira happiness. Nga ebyokulya amazzi amanene nga weebiri. Naye munywanyi wange nadde njogera naye. Atogera ku relationship mu mbeera bweti nti kati ensi buli kimu kitambula nga bwe kyagala. Tetukyalina line mwe tutambulira. Buli kimu kitambula nga bwe kyagala. Nambuuza nti batugamba okwambala condoms. Naye muntu kyalina okusooka okugamba munensi nti olaba tugenda naye no condom no sex. Yeah. Nti ani nze nti naye jjukira nze redde mba high. Ajjukira ne munnange naye aba high. Akati awo nno waliwo obuzibu. Embeera bwetuuka awo. Nanga nti naye nga ye alowooza nti omukazi yagenda nti amunaye buno obulamu bwange bw'oba tutaddeeko kaveera ka munnyo ndeka. Can it happen? Yes. Chikomawo ku muntu nga as an individual. Nemanya nti yes ono muntu mwagala I respect and they respect me back. So we have to have these conversations. Wanachifunamu obuzibu ng'omanya they're not mentally mature for the kind of relationship gwe gy'oyagala. Ng'ogyeko bino kwerimbamu bibaawo naye if you know maybe guy will tabaddeewo he traveled and akomyewo you know nga gwe wakomyewo ng'ova mu nsenda zaani. So like you communicate nomugamba we need to be protected because yes sirimu gyali by the way sirimu ali serious. Omanyi bino tubyogeramu bwogezi kiringa bugagga sirimu alinga bugagga wano nga tonnabufuna ebifaananyi okuba bingi era nyakusanyuka nnyo naye wezimala okujja sente ng'omanya obuvunaanyizibwa bwazo ng'omanya challenges zaazo kyekimu ne sirimu wano nga tetunnamufuna oba oyogeramu bwogezi abataliiyo era tobiwulira sha ojja kukola bwoti abaana batya mbuto tebatya sirimu osooka mufuna n'omanya nti okay byaddala future yange njise obulamu bwange bugotaanye kuba kati jjukira obulamu bubeera expensive byolya olina okubeera very vigilant byolya olina kwegamba obeera
obeera ku bulindaala because omanyi nti kati immunity ate jjukira n'emmere gye tuli ennaku zino is genetically modified so oba bwetadde ku alert ennene nnyo ate eri very expensive to even maintain nosooka n'ojjukira neyabukufunisa and you're like was it even worth it so prevention is better than cure sirimu abantu bamuzanyisa naye nze actually talk that moment I'm bringing it to you. Nze nina omukyala, nina mukwano gwange alina bedside care. So I was in the commercial aspect, kuzimba business as usual. Naye mu kutandika nalinga checking in na baradde. So waliwo omukyala yali mulwadde naye yali musomesa. So kungulu nga tugamba pneumonia. Naye akawuka nga akalina. She passed on at around 76. But you can imagine it took her 2 years to open up to us that pneumonia and pneuma, yes, naye the actual thing mulimu akawuka. Now imagine someone like that azimbye career only to lose it at 70. We don't know how she got it. We are not throwing any judgments. But omuntu ngoye singa asobola okutuuza wansi n'akunnyonnyola byaluzinze because of that kati kikuwa akafaani kubanga fena abali wano we know 1 or 2 people abali bafudde sirimu oba nawe tetumanyi at least tumanyiko somewhere oba tulina bwe tuyinza okugenda off to pick on those direct experiences nkimanyi naddala abavubuka ngaffe we don't engage in those conversations. Maybe that is why even sirimu tumutwala ng'ekyolubala ekyabulijjo naye ng'ogenzeeko mu institutes ezo n'olaba abantu nga that's when you know. Now womala okumanya nti you are in charge of your own life because remember this person you're going to engage with sexually is not even your husband. Even if he was your husband naye mweryamu bweri then what? Me, I feel like obulamu health starts with me. So I will tell you. Ate naye he will tell you. Kubanga tetukyali mu byakwerinda. Ate kisinziira, like I said, kisinziira step kwe muli. Because nze nyina my principle that no sex until marriage. No sex. No sex till marriage. That's my principle. That's my principle. Then okay, let's be realistic. I think it would be safe. It would be wise. Kubanga fe otumala okwegatta nga abakyala things zaffe zambuka. We get more emotional. I would think the sexual relations would happen after 3 months of meeting someone. At least, that's if you're looking in a serious relationship. So, that's when you can have these conversations. No mugamba, we're going to have this, yes, but let's have protection. Oba kisinza love gye betandikidde like feelings ziba zirinyiddewa. Omanyi kati guno omukutu. Because we are here. We have all ranges of audience with different age groups. But we are here, Mariam. Ngenda kuva wano, nyingire ekibuga, obudde buwongeremu, ngendeko somewhere kachaayo oba sinkanewo ka baby, ka chick. Like, nkawe that look, kampe look eyo, tutandikirawo. Amaaso okugera sinaba kunyega kintu kyonna. Okitegeera. Kati mugenda okutuuka we muti okubaako kye mwogera olwedda amaaso gaba galina kye gazimbye edda muggwe munda okitegeera kati nga tewali time eri gyagenda kunyumya birala naye munaye kankusese olaba ezo one night stand ate ze zisinga okubeera protective okutako linga oba nga like maalo nga nakyalale but in urban settings bwe muvaawo ne muweta koona wasobola okuba omutagala naye tugenda mu kino but we need to be protected. Usually it's these guys who are more protective on one night stands. That one I know.
because wafunira courage on tippe kunaku ronda bye you still have the same courage to know that the risks are more high ngojeko like bana abantu abava mu sabatiko abavudde mu kati ngabo ba lwaki linya limva mu mutwe bana abakatonya abasama because jukira eri sex is hard to abo mpozi abo naye wano ffe ku ground abantu bali exposed abo so that one they know what to do but chanjogerako me and you in a relationship and yes it is the time naye tetwogerangako even nakubyabulamu n'omuntu omutegedde waliwo ebintu byatayagala kwogerako some men are introverts abalala like n'obulamu bwe olaba engeri gyabutambuzaamu waliwo omuntu gwe olaba this person is a bit reckless ali bwatyo tafaayo yes kakati ng'ogamba wennaamugamba ayinza okunkyawa olimu eyo fix wennaamugamba ayinza okunteebereza obwenzi wennaamugamba ajja gamba I cheat on him I don't trust on him because waliwo abantu abamu nga bali manipulative kati bino bingamba biki but you have to stand on your own business nkugamba no wobanga olaba nga tetusobola kuhavinga that agreement or argument anyway katate why am I kubanga after tikitaka ebintu biba embeera mwetuli the world you are living in today manyi nze emyaka nga ndi muto nina statement gye nawulira okuva ku mukwano gwange terimba ku mutwe yanga nti nze omusajja ne bwaba nga ali ku ndiri agenda kufa naye naŋŋamba mpa nina munne I will accept kakati tuli mu mbeera nga gwogenda okugamba Dani nti Dani njala mmanye bw'oyimiridde nga gw'osuubiramu transport yakuzza ewaka nga gw'osuubiramu lunch and all that gw'osuubiramu 50% eya rent oba percentage yonna ogaha ono gayi bwe mugamba ebyokwekebeza naye ekyanga just awo nyini n'atambula n'agenda newesanga nga mu Luganda nze bakiyita kisiiri ng'oli alina okufa ekisiiri agamba oba mulwadde ayizulu mukama ojja kunsaasirira eyo but I have to be with this guy I have to be with this mama okitegedde kubanga nomala ogamba mama nti naye mama nange wadde onjagala naye kano balina otukuba wano oba wano waranyiseddwe okuntegeerera anti bitandika before I'm talking about before the first encounter anti awo wemba manyi nti no Dani manyi agenda kujja kubanga of course these days ogenda okutuuka omuntu ng'amanyi kyoyagala tekyali kwekweka ambaga nti bw'otuukako mu kyoyagala oyagala kumalira budde oyagala kuwa oyagala kumpasa gwe jangu beera open nti njagala kumpa okitegedde kati newesanga awo wennyini olw'okuba nti eby'ennaku zino byamangu kagweramu awo nga bw'onaŋŋamba nti naye kale wadde nzikiriza naye tulina okwekebeza nga nja kutuuka bukyusi ngende nnoonya omulala kati katwogere ku location kanshirete bwe nti statistics ezayise bagamba nti sirimu yakyakanye Mbarara and when you hear Mbarara the first thing you know bakyala balungi bakyala bawoomu abatili biyita but look at nti statistics eziraga sirimu azisinza kuva eyo ate mu age yaffe now fena abali wano you might agree with me or not tutwaliko be twatandika nabo ate si be tuli nabo so woba otunulamu like I said this is a matter of knowing kyoyagala naye ng'ojjako ku kyoyagala bagamba omuntu atalina weyenywera oba ateekute ku busubi agwa wonna so for me I'm not going to put myself in a situation because this person ajja kunsalako kyeyali mpadde to give in because nga wenkugambe by the way alaba lwaki bakuza World AIDS Day AIDS si bwe buzibu n'ebyejja nabyo ate tuli mu mulembe ng'obulamu bwaffe bumpi
ekibifuula obumpi bingi tunulira lifestyle diseases just abantu abasinga balina sukaali balina pressure balina ulcers kati gatta n'obwavu stress kati gattako sirimu kati yaba agenda kukola ki kusaanyawo obusanya nosooka n'otunulako by'oyiseemu by'oboneeboneredde okufuna ebimu n'obifuna n'obula n'otabifuna now in that moment because naddala ekyo kifaananyi ky'otusiigidde ekya mama papa those people like omuntu yenna nga they can risk their life just sex for 30 minutes. I can't deal with you. I can't deal with you. Oba already onsigidde ekifaananyi nti tatunulira sex naye amayini sex waggwa kati kyafunaawo kyasinga ofukasinga yes and of course when people are engaging in those things it's not just about the act, you know, bansiibula amazike ebintu byakwejjamu. But like I said, obulamu bwaffe bwe tutambulira nnyo ku kyenjagala olaba era kyenjagala olaba kye kintu mu kukola ekyo naye ate ground reality egamba ki tubanyonyodde nti tunuulira mbalala yesingamu abawala abalungi perception anyway naye be basingamu sirimu. So should I get this HIV at 25 so that I can live my years like maybe 40 nimena kuwangala kulaba kubazzukulu nimena kulaba ku projects just because omusajja agenda kunzijamu oba mama sugar mami agenda kunzijamu because he's going to give me that 600. Ate kankubulire fenna abali wano twali tufunyeko ogundi knocks out ngaye nomugamba munange zibino sibikola naganda okuwa so waba agaani you move on to the next. What of food day? You move on to the next person. Because nabo benyini tebagala balabika bobi. Jukira sirimu akugongobaza nowekera no meaning ngova ku market. Just start away food day ko. Era wekijja okukizaayo tekiddayo. Because waliwo propaganda mbu osobola mmira nagwawo in 6 months osobola mmira noba like of course the analytics eziri awo abasawo babimanya okutusinga but still you wouldn't risk olina oba omulaba oyinza okugamba noba omulabisa maaso noba omulabisa maaso ng'olabira ddala omuntu tayinza kuba you go oba weetaasiza bingi if you're protecting yourself weetaasiza sirimu weetaasiza embuto zoteterekedde weetaasiza gonorrhea UTI those things no sex no condom no sex and no sex till marriage but I even think nti omuntu akulabamu obuvunanyizibwa w'omugamba nti let's have protection akulabamu obuvunanyizibwa lwakuba just twekkiririranya nnyo naddala ffe abawala twekkiririranya nnyo n'obeera desperate nange wenamulaga nti yalina okuhaving total control because you're going to give him money andi ate abalala bagamba Mariam nti bwenna mugamba twekebeze oida trust ejja kujja okitegedde nga nti tumala kwekebeza ntukasita omugamba twekebeze nakkiriza manyamulamu wala kiwuliddeko nti omusajja kasita omugamba nti twekebeze nagamba oke kiroke tugende twekebeze awo manyamulamu muddeyo obuzimu bumu yammwe you start from there naye singa omugamba olaba nga agiraagira omanya mulwadde wala kiwuliddeko mbiwulidde era kati abamu kasita omugamba nti kwekebeza kiryoke sawa mmekawuwa zaza nti kale jangu eno tujja kwekebeza nga tumaze ekifaananyi ekirungi oba bano abantu abatuferera ku ssimu so baba tweboogera in fact nsi kyeno yafulumiza waliwo ne India erina ekizibu ekyo kyafuuse like a national problem bascammers akuweereza WhatsApp direct messages nakuweereza linki nakulimbalimba nti oba olina ekintu kyewaweereza mu nsi endala ate kirimu obutujjutujju mulimu ki ne bakuteekamu eyo fee ne bakugamba naye weweereza ssente bweziti
tugenda kola ki tugenda bikwasaganya ne baleta n'omupoliisi awo bayita video ne bakola ku Skype kibayita digital arrest ne bakukwatizaawo ne bagamba soko tuweze sente zino n'ozibaweereza ne baddamu ne bazikuweereza ne baddamu ne bazikuweereza to build that trust mugenda ku step endala nga bakusaba ennyingi ezisinga ku ezo kati tunuulira such a situation otunulire with this one because omuntu omugambe tukale tugende twekebeze I think awo twavaawo by the way relationships ez'ennaku zino toyagala kufa pressure toyagala kufanga obudde bwo tebunnatuuka olina okukozesa obwongo relationships z'ennaku zino your brain has to be alert not sleepy so just because omuntu akugambye mbu kale tugende twekebeze and for us women and you're like yeah I think he's good no ndio bakkiriza bannange musajja mulungi siwe lugogofu namutandikira it's not worth it amani kumukyala mu relationship galiwo ddala muguno omulembe gwaffe tukibuusa amaaso naye nga kyekiyinza otuyamba self love sooka kweyagala kuba relationship zimanya nnyo kyewangambye nti relationship zennaku olina okukozesa obwongo kubanga osobola bagayi nga akulimba nga ne mundayo owulira akulimba naye because owulira guy awunya bulungi when the guy has money oh my goodness the guy is tall he's cute he has good game down there you know when they say down there and you're like oh my goodness this is mine ate tulimu bino twakwata position wenfuna ku musajja ati kati omanyi so it goes back to self love okweyagala okwemanya okwezuula self actualization nomanya nti kati kino nsobola okukigumiikiriza wallahi kino sisobolerako ddala era fe ewaffe mu busiraamu kituyambako tebalaba haja afuna abakazi bana kati mwaba abakazi abana omulimu Mariam nze naye mmanyi wengwa manyi representation yange manyi kyensobola nekyesitakola ki nekitasobola kati ekyo wenkimanya relationship wemba njirimu nemmanya nti kati this can trigger me this can help me and when time to leave waliwo wogamba nti kati now this is the time to leave this relationship nemmanya nti wanate waliwo okubaza nomuntu ayinza kunyongerako kino na kino ayinza kunziza mabega you get kubanga n'ekirala kyembadde ngenda okuwonako so in other words kyengamba amaanyi gange gali kunze n'obuntu nga sinagawa complete control because the right time to give you my complete control is ngoze waffe mu bakadde bakumanyi onsabyeyo naye nga ebyo tonabikola I cannot give you my complete total control abali mu kawondo kakuyedisa tebalina kuba na control because kati ne situationships zigenda osanga omuntu nga badde in a situationship for 3 years in the third year gayina afuna omukazi omulala tobirabye yamusinkanye 6 months nakola ki ate n'abasajja ennaku zino baagala abakazi amugattako ki ebyo ebintu mbuza tubiwulidde ekyo abantu balowooza okugattako it is financially naye kyosooka okulaba first impression matters guy tagenda kigenda banyizaamu naye guys are not going to go for a woman ateefaako bano abanene obunene omanyi buno obunene bwe tulina buno obunene obwennaku obuli waliwo obunene obwalinga edda ng'ogambamu naye kati obunene bwennaku zino bulimu ebizibu bingi omukazi ojja mutuuse waka kukutukire mu ngalo nga munene muzibu nga mungi pressures mukutukire awo like so you start to be like naye n'omuntu mutandika olaba ebirowoozo bye tuwemba waliwo omwongezi yagamba badde bayegera ku relationship yakasuku nono omuwala gwe yafunye actually gwayina naye gwe yatongozza nti omuntu yayegedde omwegezi yagambye ng'omusajja onalaba future ye tunulira omukyala gwayina ekyo kyokka kyammaze okutegeera
omukyala gwayina si nti mulungi kaalaala gwayo but can we have si ffe gwe twalirowoozezza nti nno batalina kuba na mukyala nga bw'ati si owa social si owa community like omuntu nga webaba mwogera ku business nga wano wakola wakola bulungi mwogera ku trust wakola bulungi anza kutuusaawa nga wakola bulungi a good yeah so otalaba nga bino hajati ziwa ne haji chukulaga enkola chukulaga bulungi nolaba bana abawukanye notunira ngono ono mukozi wa Bukedde TV yawukana ne mukyala we so future ya girls so bagirabira ku the kind of woman they have especially in this time and age yeah so relationships buli muntu alina engeri gyagivuga fenafena tulina engeri gyetuzivugamu tulina engeri gyetuziraba naye waliwo ebintu ebiri basic nga biri basic nno nga byava dda ku mulembe ogwasooka naye nga ffe twabisuula buli muntu kolanga bw'oyagala but oba bamala okukukyawa oba gwe n'okyawa notandika olaba nti ate the reality notandika okulowooza otandika okugamba ate abaami abanene ngoyo nze bannange omuntu anyway let me just tell you nze omuntu nga munene nga mungi ndabira ddala omuntu ali irresponsible ono like irresponsible omubiri gusobola okujja omubiri omunene it is normal like waliwo genetics ngolala bafemi naye waliwo guno nga mungi like ngolabira ddala nga omunene alinga ekisaawe kyennakivuga kati kolaba ddala omuntu ali irresponsible ndabira ddala tasobola kundabirira ne ssente tasobola naziwa you can't even manage finances because toina mukwataganyawo ne ssente mukwataganyawo ne finances omala lwaki abantu bagejja byetulya 70% byetulya so sogenda ku 30% ya genetics nti bano sukaali si byenjogerako ngamba bano obunene nga 70% byetulya ddala you don't care about yourself enough so how are you going to care about me if you cannot even go tosobola kukola ku gym tosobola kwebalirira embuzi wejja n'olya chapati no I pass on that biretera n'abantu okukola obwenzi obutali baddewo because if you are huge humongous you cannot perform well takimanyi sikimanyi yani siri mungi kuzaako abanene bomanyi munene enene oyo si munene ndowooza munene oyo wamambu bw'oba munene you can't perform well you can't ate nga tayogera asiri wala kuba kati resources weziri naye wolabira downfall y'omusajja is his size nga akasembayo kaliwo akalibadde akaseera akatuufu omukyalo okwogera n'omuntu gwayagala ku kintu kyonna osobola okuba nga olina ekikuluma osobola okuba nga olina idea osobola like anything walibadde obazaddi era wa ambagamba nti linda wali eri nga mwena munyuse awo omukwatira amavumbavumba naye baga nti naye ate awo twakwatirawo mavumbavumba nga tulina byetusaba byetwagala njogera omuntu era abaddeko omuntu ali mu mukwano okay gweoyogera naye ddi nga wenkugambye nti relationships zirimu stages so waliwo stage wemutuuka nga you know each other nga you open to each other amafuukana ba mikwano nomanya nti kati ono saawa zino talinawo bulungi ssente omanya saawa zino maybe alina plan akuba planning emutuusa
ku ssente ezo nomanya nti okay, let me give you an example. Waliwo omuntu asobola okujja nga akusanze n'omwana. Kati ffe ng'abakyala twagala nnyo abantu abatwagalira abaana baffe. It's natural. Do you know? It is natural. Naye in it being natural, it comes with consequences. Nti ate omulala, see, I know talina ate feeling exactly ngaffe. So nofuna gaye nga maybe they don't have a child. Naye ng'olaba gwe byokola yali badde naye abiwulira, mwana yafunye kati abaana ba top class bakoze graduation. No, like you want to engage him ajje. I'm very part of the thing. Nenga bwo mukubira nchatikula ate mna nyinayo meeting. So you start to feel like now how do you communicate that without you overthinking nti this person doesn't care about me and my child or ate nechi no kujayo his why rachi tali engaging nga we yali badde. Someone just told me recently nti they were going through the same situation, but over time kubanga chief yasoka na complaining for like 2 years, but over time in their 4th year kaina mugamba mazima nti you know what, omwana omwagala siminako buzibu, but I'm not the father of that child. Ate nechirala I'm not okay, not even the father of the child, but the thing was he's not tera bamoche chifanana being the father yet. So what do you do as a woman? Would you leave that man? Omaika tife bulichetu obolibo enakuzina biro chetuwulira tukitaminga as a red flag. A red flag duka. Duka because the guy has told you he doesn't see himself mentally as a father. So always say that bit of communicating. How do you communicate? How do I? So it's a matter of understanding the other person and asking direct questions. If a child always want to communicating, you want to talk about see. Neno mutu no saka no mutandikira ku no muzunza zuza nenga wano si woyagala okugera. No mununa akagalo. Nenga directly wobaye chitu no kyogera. It works out better for you. I think that's what I think. Okay. Bano abaka vebweru bano. Baba dechi. Abantu nno. Wena ugomanya ali mulavu nga yakava bwe. Baba ne lava. Tumukoleleka wash. Bagala konfu. Bala basajja abo basajja basama. N'abakazi babasajja bokka. Basajja kusinga. Because you're a woman. They want ojja kusaba n'omusajja lero ng'agamba n'abakazi. Baba n'amaalo naye bakwatadde tetukimanyi. Baba n'amaalo. Ani akutawaanya? No, I'm giving you my analysis. Don't worry. Atawaanya Mariam. Atawaanya actually. Naye baba n'amaalo kitegeeza okugamba. No, obala kuba like baba balabye ebintu ebirala kati baba balowooza naawe olina kuba nga kye balabye. Oli abeera Finland, oli abeera Dubai, kati byabalabye eri. Kinga onabeera ne boyfriend or girlfriend. N'alaba ka firimu. Ng'agala biri ebya firimu. Ni lwaki tonjagala nga gundi bw'ayagala gundi. First of all, bagala a lot of control, balina low self-esteem. Bagala nnyo ebintu by'okwerabisa. Banonooza. Balowooza ffe abali eno Uganda tetulina byakukola. Ate engeri gye bagabagaba ku busente like balina amaalo. Kati ofuna omuntu ng'oyo ate babeera bakulu kyekisinga okumalamu amaanyi. Lwaki oyagala bakulu? Sogera kunze. No, like ngambira nange muntu anyone. Omara chingambye nti bakulu kyekisinga oku abakola ebintu baba bakulu. Because you would think someone who's that age they know better. But because babera nga bali deprived of so many things, kati bafunamu kawazi ngayagala kumalireko all their frustrations. Balina amaalo. In fact, I wouldn't recommend anyone. But anyway. Kale. Kutako like ngakusanza wano, or like maybe you've been friends, maybe kulabye ko extradigest na chamuka. Ngera kutwalako wali bakaita bataka lakafoka. Agenda okugamba ko gundi kafe jabazi nga wagende. Like
Amala abasajja balina. At least the ones that I've engaged with, it's really disappointing. You've been like USA, Britain, Canada. Sagala. Bwetutambudde banyabadde bassebo sijja kwongerako neki ndeka entalo ze zirwane wekana basumbabo. Bwetutambudde banyabadde bassebo twogedde ensonga nyingi, obulamu obwaffe obwa bulijjo, ensonga z'ebyobulamu n'omukwano bitambula bibiri bannange. Bw'obanga oli mukwano manya nti waliyo life after mukwano, waliyo life after sex, waliyo life after lunch, dinner, life after mama, life after papa n'ebintu ebirala bingi. So mu ngeri ennyangu twebeereremu kyesobola okubagamba. Nze sesanga ba Telegrate kula extra digest mugoba nsonga tubadde ne Mariam nga tuwaya akuume